nze Salongo Kiwanuka Francis eyakumaanga ennyumba y'omukulu mwe yava okugenda mu nsiko. Nkugambye nze nagolola emirambo egisukka mu mutwalo nze omusajja wa Katonda ali mu maaso go. Kuba nali nga nze nkulira abasibe buli afa n'omukola gwo n'omutereeza n'omuteeka ali ku mulyango afande mayiti timwagala bimuli munno ng'afuka omusulo omugala munnaye gwe bakaleeta nti fuka omusulo oguteeke wano mu kikopo n'atya ng'afuka omusulo n'oguteeka wano bw'aguteeka wano omusulo ogwo ne guwola nefuuka ebizizzi naye yabadde aganye okufuka mu musulo enkalamata ebimukoze eki emuluma nemunywa omusulo buli omu ng'alina okunywa omusulo gwa munne nga we tufuluma ebweru okulongoosa compound tubanga ente okulya ebikute tulaba ebijja muvule mungi nnyo emivule egiri mu compound nga tulya ebikoola by'emivule ebyo munno n'omusanga ng'akutte ekikoola obulala n'okukimuggyako mu wiiki ennamba nga batuwa emmere omulundi ogwo mu wiiki ennamba batuwa emmere omulundi ogwo lwakutaano awo mu barracks waliwo omusajja muyita abaaligaani tomujjukira abaaligaani eyabeeranga mu kaluumu ke olukukwata n'okuteeka wali naawe omulambo guli awo wansi ogwakala kola statement oyo yali tayagala bulamu yali abwagala bw'ogaana okumbuulira ekituufu naye ogenda kubeera ngaaliwo era omusaba bamukazaako abaaligaani omuntu ng'afa atunula bw'atyo naggwaawo nga tolina kyakumukolera n'okwata nga amazzi n'ogateeka wano olaba kano kokka tiyakyali mulamu. Nze nasiimulanga luumu ye mwasula nengitereeza bulungi nga temulimu ssaati temulimu mpale temulimu underwear tebiyingiramu ekiyingiramu kikooyi. Muzeeyi yalinanga kamandize ayananga buposibo bubiri akeeru n'akaddugavu naye akaddugavu kajja ku mulyango awo waasula nga tajja kutambula era bw'abanga avaayo waggulu nga kabadde wansi nga kaveeru ava wansi nga kalinnya amadaala kuba ennyumba yalimu waggulu yali kalina n'akasanga mu gundi ng'olugendo aluleka tajja kutambula ajja kubeeraawo era miitingi zonna buli kimu kyonna ajja kikolerawo. Ffe tuba tuli awaka awo nga ffe tukuumawo. Yasooka n'ajja Museveni ogwasooka ne tumuggulirawo n'alambula nga tetumanyi kikyayagala. Twali tumuganye okuyingira mu nnyumba naye kasita yatuwa mukama waffe yalina nnyini nnyumba baakuba essimu ne batuwa John Kazoola yennyini. John Kazoola naga nti omukoddomi wange muleke ennyumba agikole ki agikozese. Omulundi ogwasooka baleeta maanyi emmotoka ebya cooperative biri agabeeranga ekawempe awo ne batutikka abantu 100 nga ekitutisa kwe kulaba nti abazungu baali batandise okomplaininga ku gavumenti y'Obote nti atise nnyo abantu mu barracks nga kyebaagala bakirininge erinnya lya gavumenti barracks nti mulimu basibe ne bagamba nti abasibe mwe bali mbaga nti bakola tebali. Kati Museveni mu kiseera ekyo Obote mu kifo kyeyandibadde agamba abantu bano bateebwe baatupakira pakizi mu Kimaanyi saa 12:30 ekipakinga ku Kotagani. Wepakinga ku Kotagani bagamba nti buli awulira erinnya lye alinnya moloka eyo mugenda Luzira. Kati abantu abasinga obungi nange kennyini nalimanyi nti katuve mu military muno tugende Luzira tuwone barracks. Kumba awo bonna baali bagenda kuttibwa abaalinnya bonna n'abantu 100 battibwa. Nzija ntya okuwona bw'anoonya essomero
essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama. Agape Christian Secondary School Ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako ebyobulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga Ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Wewa watwabo mulungi tukwaniriza webali kubanga otwegaseeko nate olunaku olwaleero nate tuzze okubanga tuwayamu ne bagamba nti nja kubanga mbaleetera abantu ab'enjawulo abakola obutaweera okusobola okulaba nga baleeta gavumenti eno mu bukulembeze. Buli omu alina kye yalwana, buli omu alina omuzannyo gwe yazannya okusobola okulaba nga gavumenti eno gye twogerako eya NRM ejja mu bukulembeze. So olunaku olwaleero nate tuli Makindye wano negatiddwako Salongo Kiwanuka Francis. Nga Salongo Kiwanuka Francis ono alina ebyafaayo bingi naddala ku gavumenti yaffe naye ng'okusingira ddala ku pulezidenti yennyini kuba y'omu ku abo abagamba nti yakuumanga pulezidenti Yoweri Museveni mu maka wano e Makindye. So ajja kubanga atubuulira mu maka akyago okutwalisa wamu n'amuwa kakyayi. So tujja kubanga byonna tubimanye ebyo. So gwe ndi naye Salongo Kiwanuka Francis okubanga tugenda maaso n'okubanga tuwayamu naye atubuulire byali bitya kubanga ogamba nti wali mu nnyumba emu nga oba mu geeti emu oba mu kikomera kye kimu nga mwattu okuuma omukulembeze olabira ddala nga kyansusso okutwalisa wamu. Salongo nsayisa okulaba kalisebo mbuulize ku bannayuganda bwe batulaba. Bakama bansanyusa nnyo kubasisinkana olunaku olwaleero nga nze Salongo Kiwanuka Francis eyakuumanga ennyumba y'omukulu mwe yava okugenda mu nsiko. Essebo wakuumanga ennyumba y'omukulu mwe yava okugenda mu nsiko. Ennyumba eyo njagala tutandikire ddala awo okusookera ddala Salongo Kiwanuka yaani? Salongo Kiwanuka ojja okugenda ku nnyumba eyo awo tujja okuva tumanye. Salongo Kiwanuka okujja okubeera ku nnyumba eyo yatukwasibwa mukoddomi wa Museveni we baali bayita John Kazoola we yali agenda mu exile. Twali abaami babiri, omu munnange baali nga bamuyita Abibu nga nze Salongo Kiwanuka naye mukama munnange omu yanfaako nensigalawo nga nze Katonda akyakola ki akyankuumye. Essebo so ennyumba yakukwasibwa yabakwasibwa mukoddomi wa President Museveni nga ye President agenda mu exile. Olwo ki ekibeera waawo njagala okumanya babakwasa batya ennyumba eyo babagamba batya kati mu kiseera ekyo Abibu oyo okumuleka mu nnyumba omwo nange okujja okumwegattako yalinganga asaawa compound. Kati Kazoola bw'atuuka ekiseera nga ayagala okudduka Amini kudduka mu ggwanga neyasalawo n'ayita Abibu. Abibu n'amugamba nti so nti nkulekedde amaka gange gano naye noonyayo n'omwami omulamu mubeeremu abaami aba olwo omwami omu kwe gayandabangako awo nejjangako awo kamwami mubeeremu mukuume amaka gano n'amaka ago n'agatulekamu nga compound nene nnyo galimu ebisenge 50 tujingidde mu nnyumba nene nnyo wansi waliwo floor kugamba eringanga main
main hall eyinza okutuuza abantu ebina wansi ate waggulu nga yakalina kati osooka wansi ne waggulu akati omukulu yalinga mu muzeeyi waffe ono atufuga yetwala luumu esembayo waggulu mu nsonda ezaaliko 2 nga zitunudde ku nnyanja bwe yajja n'atuyita nagamba amaka gano badde ngeetaaga ogakola ogabeeramu twali tuganye nga kyekibaganya nga tetumumanyi tetwali tetumumanyi okutuusa bwe yakwata essimu n'agikuba e London bw'agikuba e London ne bagikwana ne batuwa gundi yennyini John Kazola yali tanaakufa kati naga nti enyimba gibawe mudde mu boys quarter era bwe yayogera ekyo sooka okaddemu ako kubanga tutandikidde ku John Kazola. John Kazola yaleka ennyumba agirekera Abibu amugamba nti afuneyo omusajja omulala omuntu omulala then kati ataawo transition eyo okuva wa Kazola ate President Museveni ayingirawo wesitategedde kakati awo kati ajja bw'atyo ffe tuba tuli awaka awo baffe tukuumawo yasooka najja Museveni ogwasooka ne tumuggulirawo n'alambula nga tetumanyi kikyayagala nga n'omumanya tetumumanyi ne mukkiriza omuntu mutamanyi yali yajjako ne Kazola mu kiseera kiri owulidde kati olwokuba twamulabako ng'akyali n'ayingira n'amaliriza byako n'atunula ne bayingira emmotoka yaabwe ne bakola ki ne bagenda kati okujja kwe yajja ng'amali azze kubeera mu nyumba yatwita ennyumba twali tugisaddemu abapangisa kubanga tetusobola kubeera ogamba nti tetulina ssente zakufunamu nga tugisaddemu abapangisa abatuyamba ku ssente ne tusaba compound eyo nene nnyo nga naffe tusaba naye nga nabo batukolaki naffe okubeerawo kakati oyajjira bw'ajja n'atuyita naga ennyumba eno badde ngyetaaga waliwo gyetaaga nti era mbadde nsaba abantu bonna abali mu nnyumba mwe bakoleki baveemu era mbawaddewo kiseezi 2 eyokusatu jja kujja naye mwe sibagobye mudde mu boys quarter nnene tudda mu boys quarter kati ye n'asigala wansi mu nnyumba ennene naye kati buli ekyalinga nga kyeyeetaaga kyonna so nga tonnagende weeks zino 3 ebbiri ezaabaweebwa ye ajja ey'okusatu mwayita mutya mu process eyo kuba ndaba okugwa ku mupangisa n'omugamba nti nkuwadde weeks 2 nga naye abadde teyeetegese oluusi nga yakusasula mwaka oluusi nga twasangawo mwayita mutya mu mbeera twasangawo obuzibu ku bapangisa naye kyatuyamba abapangisa bagenda okulaba nga abantu beboogera nabo si be bantu yajjanga n'abasirikale bagenda okulaba nga abantu bokola ki ng'oli omuganga waika naye tegula nga budde bukyali mu kusooka yajjiranga mulala naye kasita wano we yatuweera ebukisa ezo yajja n'abasirikale naye kenyini naye ali muleeya ng'ayambala akakufiira ke n'akasaati ke era lwoyitaawo tosobola mukola ki mutegeera nga n'ayingira najja nga temubuuza gwani kuba neebuusa kati bwe yagamba nti ennyumba njagala temwamubuuza gwani okubuuzibwa kwonna twali tumuganya okuyingira mu nnyumba naye kasita yatuwa mukama waffe yalina nnyini nnyumba so kyenjagala ekyo yakikola atya waluli obadde oŋŋamba mpulidde ng'ogamba bakuba essimu ne batuwa John Kazola yennyini John Kazola naga nti omukoddomi wange muleke ennyumba agikole ki agikozese owulidde kati awo kaseera twamala okufuna ekiva mu mukamwa ka mukama waffe naffe twakkiriza nga ffe tetumanyi ti Museveni ana akadubudubu n'obuti twali tetukimanyi tukitegeera luvannyuma ng'amaze okujja wano awaka
tugenda okukitegera oluvannyuma nga otula emmotoka zijja ne zipaakinga nga na meeting buli kanaku abeera ne meeting kati nga meeting ezo twali tetumanyi kyazitegeeza tukitegeera oluvannyuma nnyo tumuzeeyi agenda kugenda mu nsiko. Kituufu wano diwe mumanyira nti gwe muli naye ye Museveni kuba ne kino nakyo nkimanyi nti yajja nga temumanyi yaani kuba oli yabagamba nti mukoddomiwa nga temumanyi mukoddomiwa ate nga kumbe mukoddomiwa mwe mukulu ne mu gavumenti. Kakati awo bw'amala okujja waka letukola ki letutegeera mutya nti Museveni omwe yaliwo defense minister of defense anti engambo zatandika okuyitingana ku kitundu okwo omanyi kugamba bagamba Museveni ayambuka agulweyo banoonyayo ki bagamba nga naffe ngeri waliwo bwembagambye awaali road block eyamukolebwako wenkubula ebyafa bya road block eyo bitya n'okutya kati awo kakati awo wanaffe tutegeera nti Museveni nti kati bagenda kulaba nti so mutegerera mu lugambo kwogera naffe Museveni ayambuke wajja kati Museveni nti kakati twagenda kulaba nga tulabidde essali nga nayazze ye twali tumumanyi engeri yali omuzannyi w'omupiira nga batuula ne boogera ne bakola batya kumbe nga bali mukaweefube wakuggulawo kibiina ekya UPM. Ebyo byonna tubitegeera luvannyuma nga ffe kati engeri gye twali tulonga abantu abakuuma waka nga tetulina buvunaanyizibwa kubeera kumutunuulira twakeeranga ku makya ne tumala okukola emirimu gyaffe ne tusaba kompawundi ne tulongoosa ne tufuluma ne tugenda tunoonya ekikumi kati ebyaddiriranga byonna nga tetumanya enkiiko ze yakola naye twalabanga motoka zivaayo zikka zivaayo ziyingira bwekitusiba. Mu maka gano oba mu kikomero omwo temwali mu basirikale balala kubanga ogamba nti mwe mwali mukuuma temwali mu basirikale bwe n'oli gwogambye so ye bwe yajjanga nga mugenza okuyiiya ekikumi nga yeggulira yajjanga neyeggulira kakati wamala okumanya okutekinga okutwala opozisoni y'ekifo n'akitegeera nti wano n'atandika okulekanga abasirikale aba nga bakuumawo era ffe twajjanga ffe batuggulira naye ate abantu abalala batamanyi ne tubabakola ki tebabakkiriza kuyingiramu. Ng'osula omwo mwennyini mwali musula omwo? Twali tusula omwo. Nga musula omwo nga muzeeyi asula omwo nga nammwe musula omwo? Muzeeyi nkugambye ennyumba eri nga girengeddeko bulengezi nnene nnyo nga ffe tuli mu boys quarter ye ng'ali mu nnyumba ennene. Mwakolera emirimu ki okujja kulaba akwetaaze n'akuyita Ssabalongo yamudeterayo amata Ssabalongo ebiseera ebyo era wali Saalongo? Nali Saalongo. Ebasookerako ddala nga nakava mu ssomero. So ye ng'akweyitira Ssabalongo. Biki bye wamukoleranga? Okutwaliza awamu saana nnyo mirimu mingi nnyo yonna basajja be naye okuggyako nga nze kibaba banoonyeza mu kitundu nga tebakikola nga tebakitegeera bulungi nga baana bambooza kino kiri kitya atya kino kiri bwekiti bwekityo ngaki togayinza okubuuza nti kati wali ofuuse yinfooma kyoba otugamba kubanga ngaki kye banoonyeza aliwo yayinza okubuuza nti bagulawo emmere bukye ziriddawa amawulire bagagulawa kugamba nga webiti ngeri nga omugamba nti afaane nti kirira emmanga ku madirisa webalinga ku madirisa babeeranga amawulire webagajjanga nga bagamba singulweri era nga batambuza bigere nga era tuyinza kumanya nti musirikale ali muleeya najja agula amawulire n'ayambuka naddewa wagula mu kizungu. Olwo gavumenti nga tennamanya nti omusajja ono ayinza okuba ayagala kugirwanyisa kati yawo weyamala okutegeera yatuugira ku mwaka ki? 81 tuli ku 81 we yajjira mu nnyumba 81
mwatandika ddi okukuuma ennyumba? Ffe twali mu nsa kuva 75. Kuva mu 75. Gundi Kazola yadduka 74 oba John Kazola yagenda 74 oba 73 nadduka. Kimuleetera nnyo okudduka kubanga nabyo byewuunyisa. Yali munene mu gavumenti. Yali nozane enkolagana gye yali akolaganya ne gavumenti. Niwe tukwatagana bulungi n'Amin. Engeri gye yali looya. Yali munnamateeka. Yali munnamateeka. Era yasooka okuweza omusango ogwa Binayisa. Mukazi we baali bamuyita Kabumooli. Mukyala wa Binayisa yali Kabumooli. Mukyala wa Binayisa yalina omusango gw'ettaka n'agukwasa Kazola. Kazola n'aguwoza. Bw'aguwoza ku ttaka n'amusalirako okuli amaka ge. Kazola n'azimba ago amaka. Kati Kazola bw'amala okufuna ettaka okuva ewa Binayisa ekezi ez'omusango kuyabbira eddala n'agaziwa. Yali oli musajja badde musajja muzibu nnyo. Yali musajja mubbi w'amataka Kazola. Uganda yonna teri etemumanyi. Wano yasookera ddala okuba nti musajja muzibu nnyo. Yali mukujjukujju mu mataka. Yali mukujjukujju si bubbi. Naye bannamateeka bakujjukujju. Yali mukujjukujju. N'agaziwa. So mutandika okukuumawo nga mu 75 President Museveni ajjawo embeera ebeera etyawo mu biseera ebyo gavumenti ng'etegedde nti ono ayinza okuba. Kaakati weyajjira gavumenti yali talina kutegeera kiki nnyo kigenda mu maaso. Ekitegeera ku ssaawa esembayo ng'ate naye ategeka olugendo okuvaawo. Singa yakitegeererawo yandibadde tebamukkiriza. Naye kati bagenda okutegeera ku ssaawa esembayo bagenda okujja. Yagenda Lwakubiri. Yava waka Lwakubiri. Kati ku Lwokusatu baalumba amaka ne beetooloola ekikomera kyonna kumpi abaserikale nga 10. Bajja nga 11:00 ez'ekiro ez'okumakya. Naye ate eky'omukisa mungi ng'olwo yakoze eki agenze. Ye yagenda Lwakubiri bajja Lwakusatu. Kati ye ng'akoze eki agenze. Kaakati bo baali balowooza nti mu nnyumba mwali. Ne batya okuyingirayo ng'omanyi omujaasi atya omujaasi munne. Kaakati baagenda okulaba nga obudde bukya bwekubayo essasi balabe ki ekikola ekivaayo nga teri kanyago. Ne bongerayo nga teri kivaayo. Ne banyuka giraala pigi yonna. Bagikuba ebikompola biyitirivu. Kaakati bagikuba ebikompola ffe abaaliwo twaliwo abantu nga 8 baali basigaddewo awaka. Ne tuyingira mu bitanda omwo okugamba kati buli muntu yafunanga mwe yeekweka kugamba nga ataasa butaasa biki bulamu. Kwetaasa. Kati bugenda okukya zigenda okubeera 12:30 ne bayingira. Twekukumye mu bitanda ne baleka bayingira. Ne batandika okusikambulayo ne bagenda mu guyumba gunene ne baguceekinga ne bajja gye ebintu ebyali bisigadde ne babiteeka ku mmoloka. Ebikutiya ebyambalo bimu byasigalawo tebiyabitwala. Ebimu byali bikaddiye. Waliwo ebipya n'ebikadde. Ebipya era byavangamu gavumenti y'Obote. Wali abaana be baabireetanga. Kati baabireetanga bajjanga n'ebipya ne bazzaayo ebikadde. Kaakati babizzaayo ebikadde ebipya ne bisigala. Kati bino ebikadde byasangibwa mu nnyumba wansi eri kugambye wansi mu main. Bye bajjamu ne bakuŋŋaanya ne bateeka ku mmoloka. Naffe abaalimu ne batuyoola. Batukuba emiggo muzibu mu military awo. Mu military. Awo Makindi. Ne batukuba emiggo. Twogere omusajja gy'ali nga naffe tetumanyi tuta maaso.
ne batukuba emiggo nja kusumulula by'amasazi ge bakuba wano n'ekigere kyange kyonna kyafiira ddala olutuusa olwaleero nfunamu kaddamenya katono nga emisomo njagala okukola ki okutereera obulwadde bwenkola ki bwenja okufa nabwo. So mukuvaawo babaleeta makindi abo njagala kusooka kumanya nti pulezidenti okusimbula okuvaawo yali addawo ate kuba omuntu ayinza okubuuza nze neewunyiza nadda militale okubeera wano ate n'ogenda waggulu wali n'oba nga wosula olabira ddala nga kyali kyewuunyisa kuba omuntu yali suubidde nti bw'oba ogenda okuyekera gavumenti at least ng'atongi baddemu twaligenze wala naye ate yeewogomamu bwewogomebwati information yagifunanga buli kimu kyonna kyayagala abaana be bakireetanga okuva mu military buli ekigenda mu maaso kyonna era ndowooza n'okugenda n'okumulumba bamutegeezaako kubanga kati bw'abanga agenze lwakusatu agenze lwakubiri bo ne bajja olwokusatu ne basanga agenze kitegeeza waliwo yamutemyako nawono yali agenda bweru wa ggwanga yali agenda mu nsiko yali agenda mu nsiko otegeerako wajja yadda tutegeera luvannyuma nnyo nti yakwata lwaki lweruweeru naye tuti yasookera luweeru oba yakwata lwekakiri yakwata lwekakiri oba nalukayitireyo nalukagenda nayingira mu luweeru. So tugambe nti mukuva mu nnyumba awo yentandikwa y'olutalo butereevu kyetuba tugamba nedda amala okuva mu nnyumba awo n'agenda n'avaawo bw'avaawo kakati awo ebintu ne bitandika okukyuka naye ono muzeeyi wange omuti oba mu kiseera oba yali lutwa oba oyita ojoko ku bakamanda be ne batandika okuteekinga serious okulaba embeera ng'ekola ki ne bakwata n'abaana be abanankole abaali basigadde ne babaggalira nga bababuuza era twalinganga nabaawe mu military nga babawuddeko buli munankole bamubuuza abamu aganaye sina kyemmanyi alina kyamanyi ng'akola ki ng'ayogera era nze ekyannyamba okunteeka mu military awo singa yali nina kyemmanyi ekikwatagana n'obuyeekera nandibali nafadda naye bambuuzanga nga nta maaso nakola statement essuuka 12 gyenakoze ejjo gyenziramu gyenakoze ejjo gyenziramu gyenakoze ejjo gyenziramu bakwatanga abayeekero bajja mu nsiko baleetera mu military nga naffe batugjayo abasangiddwa baba bakwate nga batubuuza nti babuuza bali nti bano mubamanyi ebyo bibbi by'e Kampala kubanga babagamba nti twagala mulondemu bannammwe ababadde ddala muki mu nsiko temukola ensobi ne mulonda omuntu atabadde muki mu nsiko mulonde mu baganda bammwe kakati gwe mukisa gwokko ogwatuyamba okulaba nti nkyali mulamu waliwo omukyala bamuta Christine bamutwire omuwulire negomusolo yalina Christine bamutwire efamire yakola obwambega bw'amaanyi nnyo okulonda okutukola ki okugjamu abantu kubanga babeeranga mu nsiko kakati olwatuukanga ne bagoleeta abantu abakwatiddwa ne babajja mu Kampala babajjayo ne babayo mu kompawundi military awo waliwo kompawundi ennene mu kisaawe kati ne baleeta bano ababadde mu nsiko ne tusimba layini bwe musimba layini ne batandika ono mumanyi oyo muddu wa Kampala wetegereze wali gwabamanyi nti gwe RF1 okiki naawe oyagala nkugjeyo bujje kugamba n'ennamba zaabwe zebalinga bemanyi abasinga obungi abakwatibwanga kati olwamutuukangako ng'ayavaayo buvi so nga gavumenti yeri mu basosolamu gavumenti yakwata ejjamu abayeekera nga beeyogera bwe batyo teri kwegaana anti obwegaana otya ng'oli omuyeekera muyeekera munaakumanyi atuuka n'okugamba erinnya
gwe nawe Salongo tonsumbuwa vaayo. So ekyo kyajja kitya okubanga ate muyekera muno yakujjayo bw'ati. Anti bascreaminga. Baali babagambye nti bagenda bata oba kwali. Nga bakwatanga abantu. Bakwatanga abantu bangi. Naye mu bantu abo nga baleeta bali abayeekera pure. Balondemu abayeekera bannaabwe. Bano ababa batali bayeekera. Oba bafunye chance ne boteebwa. Oba tufunye chance ne bakutwala eruzira. Kati nze okuwona kwange nga nkudiddeko history yange. Omulundi ogwasooka baleeta maani. Baleeta? Emmotoka. Ebya cooperative biri agabeeranga ekawempe awo. Ne batutikka abantu 100. Nga ekitutisa kwe kulaba nti abazungu baali batandise okomplaininga ku gavumenti y'Obote nti atise nnyo abantu mu barracks. Nga kye baagala bakirininge erinnya lya gavumenti barracks nti mulimu basibe. Bano ne bagamba nti abasibe mwe bali. Mbaga nti bakola tebali. Kati Museveni mu kiseera ekyo Obote mu kifo kye yandibadde agamba abantu bano bateebwe. Baatupakira pakizi mu Kimaanyi. Saa 12:30. Ekipakinga ku Kotagani. Ekipakinga ku Kotagani bagamba nti buli awulira erinnya lye alinnye moloka eyo mugenda luzira. Kati abantu abasinga obungi nange kennyini nali manyi nti katuve mu military muno tugende luzira tuwone barracks. Kumbe awo bonna baali bagenda kutta. Abaalinnya bonna n'abantu 100 batibwa. Nzija ntya okuwona. Olw'okuba engeri gye nali ndudde nnyo ku Kotagati. Buli musirikale aba military bwe yalinanga anoonya omusibe we ekiro nze RP w'abasibe nga mpita Ssebalongo yangi noonyezaayo John alwanogera nga omunoonya mu bantu titaliimu. Naddayo n'agamba famire nti atumunoonyeza takulayi taliimu. Bw'abanga mwali nga famire ekwatayo akasente neekawo omusirikale. Bwekawo omusirikale naye mugamba nti tubadde tusaba buli saa 7 mugulirengayo akawunga. Kuba baali tebakkiriza bagenyi kola kuyingirayo. Era abo abagenyi bajjanga mu bubba. Bwafuna omukisa n'alaba omusirikale gwayogera naye ne bakkaanya n'agenda munda n'acekinga nga omusibe we gy'ali nga bateesa ng'amuwa. Kati emmere yayitanga mu nze kyova olaba nasobola okubeerawo. Nandibadde nange nafa enjala. Naye olw'okuba nti nze nali nkola nga nze mbeera ku Kotagadi ngamba nze neetawula afa genda onoonye ono bwe bamuleetedde Bogoya nampaako omunwe ne ngulya. Bwe bamuleetedde ate ffe wali mu kiseera ekyo mu military twali tetusuula Bogoya. Era Bogoya yasinga okutta abantu mu military. Bogoya ne wuuzi ngumu tumulya n'ekikuta kye. N'ekikuta mukirya? Katonda wa. Lwanjala. Mu wiiki ennamba nga batuwa emmere mulundi ogwo. Mu wiiki ennamba batuwa emmere mulundi ogwo Lwakutaano. So ng'ennaku endala? Kweyiya. Ate tulina tofuluma tokola ki? Munno ng'afuka omusulo. Mugamba munnaye gwe bakaleeta nti fukaano omusulo oguteeke wano mu kikopo n'atya. Ng'afuka omusulo n'oguteeka wano. Bw'aguteeka wano omusulo ogwo ne guwola nefuuka ebizizzi. Naye yabadde aganye okufuka mu musulo enkalamata ebimukoze eki emuluma ne munywa omusulo. Buli omu ng'alina okunywa omusulo gwa munne. Mu barracks emakindye nga buli omu alina okunywa omusulo gwa munne. Nga bwe tufuluma ebweru okulongoosa compound tubanga ente okulya ebikute. Twalaba ebijja muvule mungi nnyo emivule egiri mu compound nga tulya ebikoola by'emivule ebyo. Ndabira ddala nga mufuuse embuzi ekyo okuyingira munno n'omusanga ng'akutte ekikoola obulala n'okukimuggyako. Naye bw'okimuggyako olina kilo mmeka? Obadde ne kilo 5 ng'olyawo empewo era afuga gamba abantu nti omuntu ng'afa atunula bw'atyo
naggwaawo nga tolina kyakumukolera n'okwatanga amazzi n'ogateeka wano olaba kano kokka tiyakyali mulamu kuba oteeka amazzi wano mazzi gakola ki ono wesika nga gakkirira olwo sitwala kyatuyambanga nga Katonda akyakuyamba ng'amazzi ago bwe tuba tufunye chansi ne tugenda ku taapu ne tuleeta amazzi amalungi nga tugatereka tetugakkiriza naye gatukwangako tulinako nnyo omusulo gwaffe omumilitary. Kuba ekifaananyi nga munna atadde wali omusulo nga mwegayirira n'okwegayirira yakayingira kuba yaba alina ku musulo naye gwagwamu dda. Era omugamba mukama wange nti nkwegayiridde ssebo nti bw'oba obule mutufu nti naakwatibwa ensonyi naye nti okwatibwa ensonyi naye essaawa ojja kutuuka nange ogunsabe era ng'agufuka oguba gukyali mungi ne muteeka mu kikopo ne gukola ki ne guggwamu bwe guggwamu gaasi nefuuka bisulinanka n'onywera ddala. Naye nga mukomero omwo mwalinawo okufuluma mwalinawo okwetaasiza pupu nga tulina obubaketi ebiduli buli luumu bakiteekangamu kabaketi. Kakati nga naffe abalimu ababeera mu luumu omwo ogezaako okukakuumanga kayonjo okuggyako ng'oli ali bubi nnyo ng'ate n'ekirala tolina by'oyinza kgendamu okuggyako bano abapya naye ffe abakadde nga tolina kyoyinza kukola ki kufuluma. kakati bannammwe tebaakutukanga nga mubalaba nkugambye nze nagolola emirambo egisukka mu mutwalo nze omusajja wa Katonda ali mu maaso go kuba nali nga nze nkulira abasibe buli afa n'omukola gwo n'omutereeza n'omuteeka ali ku mulyango afande mayiti temwagala bimuli nga bw'agamba tuddemu nti temwagala bimuli ne mupanga awo kyobala omuntu bwe yafa nga mumilitale awo ng'ensekere zimuvaamu nga bw'oyimidde awo nezikumuvaamu nezikola butyo ng'ozikola bukozi bwoti nga zinganga bumunyeera nazo nga zidduka omulambo. Naye emirambo noyinza okungaanyayo emirambo nga 30 skelotoni bufuuse buli awo busikelotoni obuli awo nga tewali wagijjawo era okujjako nebaleeta emmotoka oba okuvaabwa eyaabwe y'amagye tulyoka tubasuulako ate twabasuulangako ku makya ku Mande naye ate ekiro bagisibako etundubaali bagisibako etundubaali ebeera awo ziba ziringa nga ssaawa 4-5 ne batuyita RP nga bampita RP Salongo RP nti noonya abasajja bakyalamu ku maanyi bajje noonoonya bali abaakakwatibwa n'obafulumya nga 5 ne bakwata emirambo kiri bagenda bagisuulamuko emabega wa gundi olukomera mabega w'olukomera lwa barracks abapakirimu basuula nebajjanga eri mukota godown wali ka godown kaali wali okalabyako ka godown kaali awo ka godown mu military nga kali mu lusi kugamba eno naina wamerayo dda olusagazi ko kali awo kayumba kali awo gyebasuula kati bakolera okuteeka mu kutaga munanka mu godown eyo oyogera na mizimu buli kase owulira gikaaba ekiro wama mpulira bangi abagamba babatwalanga ne babasibira mu godown emizimu nga gikaaba ekiro uwi kugamba mwe abakyali bebatutteyo nga mukyalimu amaanyi tosobola kwebaka okwebaka wetugenda nga omuzimu nagukaaba kugamba mwena musuula mukola ki mupintima owulidde ebigodda yamalawo abantu ba Uganda. Kakati nzija kukina ddangira batupakira batutwala na ddangira ekatiri
mu kisaawe okumanya nti Katonda abuyinza kugana agamotoka emotoka gyenandi gamaanyi nga bakirininga balakisi batutwala twali tumanyi batutwala luzira kumbe batutwala kututta kakati batutwala enaddangira kiroole bakipaakinga tuli omwo munda tuli ku mulembe gwani gwamigoanya obote kati batupaakinga naye nga bantu bafudde dda naye olwokuba nti kati engeri nze gyalinganga ndimu bwalapi nfuna akokulya nekugamba nga nkyalimu ki amaanyi kakati ekituleetera nze ekyandeetera okuwona ye muwanga baali mu Nairo Masu ne bakwata mukodo oba muganda we otyo foto studio yali yange Nakasero yasookera ddala etumidde mu katale ku tourist walingawo gundi yasookera ddala ekuba ebifaananyi awo wote tourist etumidde mu Nakasero yali ya muganda wa muwanga kati babayoola bana kakati babayoola abana nebajja bamugamba muwanga ti baganda baffe babakoze ki babatutte emakindye kati agenda okukuba emakindye nga babapakidde mu kimuluka okutuuka nti tebaliiyo okubuuzabuuza nemuga nti ndowooza waliwo bali abatwaliddwa enaddangira nti batteddwa tera tebanakuttibwa mugende mubagyeyo kakati awo nange nfunira chance baba banoonya abantu bali abebatimye abana kati olwokuba abasirikale abasinga obuli baali bamumanyi arapi okusitula bwenti manyino ninagalevu ate kino kisajja balese kyaki kifiira ki awo ntegera nti kifiira ki kino kifiira ki ngamba Katonda wange yansigikirira kakati kubajja okunoonya kwaliko omusirikale mu Tanzania nga bamuyita yayita mu Tanzania naye nga musoga naye nga yeefuna mu Tanzania yali alapi awo nga yatera okubeera alapi ebwerwa mu basirikale kagamba kati nga antuma nnyo kati bwansitula bwati nanzizaawo kati nekisajja baleese kyaki kisajja kimaze mu balakisi baleeta abayeekera bagamba si kiyeekera kati batta kyaki kati banoonya abantu bali bwe bamala obanoonya babafuna kati ekisajja alapi ono omutizeeri nakuba afande kiri ekisajja kyaffe kikiri agamba gundi omusajja ali kapiteeni otiimu we yagamba yali akulira mu militarawo namugamba kapiteeni otiimu afande kiri ekisajja bagenda kutta kyali aga kiriwo tubeera tutumaatumawo towaye kati kwe kunzija mu bantu bali bwe banzija mu bantu bali ne banteeka ebbali naye olwokuba nti baali babatumye abantu bana bandekayo nga banzije muki abantu wabokutta nensigalayo kati wensigalayo bantwala mu ffumbiro gye bafumbira akawunga akafumbira abasirikale abali eyo gundi abasirikale bangi baddukira buddukizi mbere kati tolaba ekakiri bakolayo balakisi mwalinganga budditaaki zaabwe kakati awo nga ffe tufumba emmere nebandekayo fumba emmere kakati nga tunagenda kufumba mmere banno babatibwa ekiro nkujjira ne babagenda babakubaala pigi bonna ne basirika bonna omanya ala pigi omu okuyimirira wali n'omulala ayimirira wali nebakola nga wolaba omusaalaba nebaleka basindirira omubiki wakati ne basirika bonna ne bakusaanawo kakati we basaanawo kati kimanye nfuna ka chance akankomyawo okuva ekakiri nga tonafuna ka chance kadda waliyo ng'ofumba mmere
mukaseera ako kati nali nga tebanaa kunzijayo bantwala mu ffumbiro. Ofumbira baani olwo? Abasirikale abaayo abo abasirikale balina effumbiro lyabwe. Ffe tugoya akawunga nga tulengeza ebijanjaalo amasepiki. Naye kati bamala okunzirukira bankomyawo mu balasi. Nkomawo. Bwe nkomawo nfuna chance eyasangibwawo mu military nga bakuŋŋaanyizaayo abasibe abapya ne bajjajja mu bunankata ebitundu ebyenjawulo nga ne bbaasi epaakinze eyeruzira kiki bbaasi ekikadde ebyo ebikadde ebyo ng'ebbaasi epaakinze kati olwatuuka nagamba oli omusirikale nagambe tolaba kati nkuwonyeza genda eruzira ofiire eyo naye balinye balindala kati ne batupakira ne batwala eruzira. Batwala eruzira ntugenda mu upper prison. Nali siyingi mu upper prison oyingira geeti esooka ne baggalawo, n'oyingira eyokubiri ne baggalawo, n'oyingira eyokusatu ne baggalawo, eyokunanula okugenda mu kisaawe ya upper prison. Kati batuyiwa eyo tugenda okutuuka eyo ng'ekiri eyo nga yonna ewuuma buwuumi. Ebagobera babalese nti abalala batugambye abalala bagenda kuleeta abasirikale abasibe bangi. Waki baleese mu mmeka? Naye naffe tetumanyi. Abatwalanga bameka? Batwala yena abasigenda gyerabira 39 mu kibaasi ekyo. Twagendamu 39. So ne babuuza abalala? Abalala baliwa? Kubala nti tubaleseeyo. Twawulidde baabase. Information baali bagifunye eddabo. So kwali kendeeza kumujjuzo mu barracks wano. Abasirikale abazungu bajja ne bacekinga barracks zonna n'ebisenge okujjudde emisaayi. Awo mu barracks waliwo omusaayi muyita abaaligaani, tomujjukira? Abaaligaani eyabeeranga mu kaluumuke olukukwata ne bakuteeka wali naawe omulambo guli awo wansi ogwakala. Kola statement. Oyo yali tayagala bulamu, yali abwagala. Bw'ogaana okumbuulira ekituufu naye ogenda kubeera ngaaliwo. Era bamukazaako abaaligaani. Kitegeeza ki? Anti erinnya lye abaaligaani kiringana kubuuza. Anti bw'oyingira abaaligaani ngamba naye nga kyeyakozesanga erinnya nerikola ki? Nerikala. Naye nga lyakola ki? Lyabuuza kati nerikala. So ng'alina omulambo gwe omukalu. Bwe bakutwalayo ng'okola statement agamba nti ono yali agala okubeera nga gwe. Kati nnimba. Ng'akwata eccupa. Eccupa eya Pepsi. Ng'agiteeka mu ngalo wano. Oli omumwa gw'eccupa ng'agukuteeka wano bwe gutyo. Ng'alyoka addira waliwo ekintu kiringa nga kipulasitiki kizitowa. Agamba nti yogera. Nga kuba pulasitiki nga pulasitiki eccupa eri yagenda neyatika ku mumwa. Kano olunanka ne luvaako. Bwe luvaako ne lujja lusigala njatifu. Kati okukolako bwe kuyingira buki? Buyingizi. So ng'agikuteeka awo? Agikuteeka n'agamba yogera. Ne pesito ng'eri awo. Buli kyakutta kyonna n'ennyondo eri awo. Ng'olina okumubuulira oba oyagala oba toyagala. So abaaligaani nga mulimu gwekola statement kubajjako statement. Ng'ate statement ogiwa kyeyagalire. Kyeyagalire ng'oyagalire. Naye yali statement yampaka yogera. Wanga bagamba oba toyagala toyogera. Kati kiri eri gwe kyoba oyagala oba ogamba. So olina awantu oye Makindye barracks. Yembeera eyo. Embeera yaliyo awo. So olina ke waŋŋambye wali eri nti bwe tugenze okulaba ku maka gali ge mwakuumanga. Ekkoona liri eridda ku ggombolola wali. Otyo. Ogambye awo nti wali kaakati ku ludda olw'ekyengulu awo walingangawo obuduuka bwaffe nga naye nerawo akaduuka
awatali wali kugombolola atali kugombolola wano wabadde nga abasawo b'ekinnansi va ku basawo b'ekinnansi tola buno obuduuka obwasigala ku kkubo obuyombo bw'otandikirawo awo waali wange naye Buganda Land Board nekola ki era gye misango nga mbadde nfuna ssente nenjagala okuggulawo nga nsaba wange n'empapula mbiri na biri wa looya kikati awo twali tuli mukama wange Museveni yali ayambuse Lukayire yalina sitroni yalinga nga agivuga kakati wayambuka engulu eri Lukayire yayambuka muzeeyi yali ayambuse yava ewuwe Lukayire ate yagendera mu benzi naye kati watuuka eri n'akyusa ebenzi simu yaddira yagenda okujja ndikubona ngoye olukoze lino lyambuka eri wakazi wagundi ono omusajja wange yafa Kasirye Gwanga lino ligenda ku balakisi lino lidda mu kizungu kati nga bataddewo ambusi ne bateekawo bino ebyuma biriko amaggwa mu kkubo nga buli mmotoka ejja yonna bagiceekinga nga bamaze omugamba bamaze okufuna information Museveni ayambusebwa waggulu ate okumanya nti ekiseera ekyo wali okyakuuma eri nga tuvuddeyo kaakati okumanya nti ebintu bya buyinza omusajja yajja mu sitroni nga yagivuga ng'anamu n'abaami aba ng'ataddeko akakufiira nga muzeeyi avuga n'apaakinga ku roadblock kwennyini fe abamumanyi tugamba nti omusajja awedde bw'apaakinga ku roadblock netumanye nti akoze eki awedde era fe awo netubyakaba mu kisaawe eno wali mubuduuka netubuukamu netudda mu kompawundi y'egombolola tulingiza bulingiza netumanye nti akoze eki awedde so gavumenti ye yateekawo ambushi nga bamaze bategeera nti ayambuse waggulu ne baagala bamukwate bamaze okutegeera nti atandise okubakola ki okubalyamu olukwe baalabye nti ayambusewa waggulu Lukayire omusajja yajja n'apaakinga n'avaamu n'aggulawo abaserikale balinganga 6 ne baceekinga emmotoka ne bamutunuulira ne bayingira tesolera nti nebabalagira ne bakola ki ne bakkirira emmotoka ne bayingira emmotoka n'esimbula emmotoka eba esimbula etuuka wano wetuviiridde eri wansi nga tuva eri wansi egyasula ne bagaa nti wategedde omulimu gwembadde gwemutwagala guyamuliseeko bafuna akasimu kati bafuna akasimu bano abaserikale abali kukwatagati bagendera ku miguwa babakwata n'ebyuma byabwe baali bakoze eki nebatwala mu military nebakuba emiguwa abayitako atyawo awo okukubagana butandikira kati awo nitutegeera nti obuyeekera bukoze eki butandise batandika okukwata ng'abantu bayeekera nga ffe ekigambo bayeekera twakiyigira mu military nali sikimanyi twemuyeekera nembuuza muyeekera ki omukuumanga n'omukuuma eri nga tomanyi muyeekera tukimanyi kakati eruzira eno gye bakutwala yuvaayo otya era omalayo ebbanga ki eruzira namala emyaka egi 3 okuteebwa kwange nateebwa kuba nga Lutwa amaze okuwamba gavumenti mu 85 abasiba olusambu lwe baateera ku State Square nange mwe nali okuteebwa kwange essebo myaka 3 kati gwe bakusibira ki ndi muyeekera era ebbaluwa zange naginoonya era mbadde ndowooza nagiraba naginoonyezaako gye bampa nagikuumanga kalira detention bampa detention eyampa detention omanyi baali omuyita Kirunda yagisayininga eyange mu kiseera ekyo yali ominister of internal affairs yali atusayiningira bundi bayeekera nga batudetaininze teri kuwoza
gaffe tubeere eyo mu maka gaffe. Era Katonda bwe yatuusanga twawambye gavumenti ne basooka okugyayo abo abaali bakwatiddwa ng'abayeekera be basooka okutta kubanga twali mu kiyumba ffekka nga baatwawula. Kati ebibaasi we byajja ne bipaakinga ku mulyango gwa beegundi okwo ne batuyingiza mu baasi ne bagiye batuyiwaawo ku City Square. Ffe twasooka okuteebwa essebo. Kaakati nze okuteebwa kwange okukomawo eno nga n'olumbe lwalwabya dda. Ogenda okudda ewaka nga n'awaka sikyamanyi nawo. Ate nekirala ne mikwano gyange olwandabako badduka mundusi nga balaba mbampita muzimu. Emyaka 3 waddange ewaka tokyamanyi. Pozi wasooka Makindi. Kakati wasooka Makindi mwezi Makindi ne bakutwala gy'ogambye. Nimalayo wiiki emu ate banziggyayo ne bankomyawo wano mu military ate nyoka ngenda e Luzira. So ogenda okudda eka? Genda okudda eka nga nabo tebakyamanyi. Bakudduka? Banziruka nga bazze muzimu. Era baali bamanyi nti nga bamanyi nze omukubattibwa ewa enaddangira kubanga abantu babagamba nga mugende naddangira okutuuka eri nga tosobola kulonda muntu nti ono wange. Babagamba genda kulaba abantu baabwe gye baliwo obugumbagumba bakuŋŋanya obusiriivu buli awo kati nga tosobola kulondamu nti ono ye wange oba ono si ye wange. Essebo tunuulira embeera nga sigitegeere. Embeera yali nzibu nnyo. Kati gano kola statement yezino zezimu kola statement nga bakubuuza omusajja aliwa oyo habari gani wano wajjudde ebiwundu biringanga 3 bakuba pisto nefubutukira eno yankuba nti njogere nekyanyamba teyakwata gumba nanfumita n'ekicupa njogere ebyo byonna ng'agezaho okunkola ki okungira njogere naye nga n'ebyenjogera nekimbimanyiiko ssebo. Oteeka okuba ng'olina memories ng'olina byejjukira nonga mu butuufu nzijjukira mu nnyumba eyo ekyaliwo kyalinga bwe kiti. Kyemumanyiiko nze nasimulanga luumu ye mwasula nengitereeza bulungi nga temulimu ssaati temulimu mpale temulimu underwear tebiyingiramu ekiyingiramu kikooyi ebikooyi byo nga otukanga yesibaki ebikooyi wasanga nendali kwaki ate eri mu kisenge kiri ziwaki bwe yanaabanga nga byalimu ekyali mu nnyumba omwo Katonda yakimanyi. Muzeeyi bwe yalinga atambula ng'afuluma bufuluma esswi n'alinnya emmotoka n'agenda. Kuba nkuwa ekyokulabirako kimu nti ndaba n'abantu ba bulijjo waba yaakafuluma ewuwe n'asanga oba omusajja abakazi abamu balaba nga addayo oba aba atanze kisira. Muzeeyi yalinanga kamandize ayananga buposibo bubiri akeeru n'akaddugavu naye akaddugavu kajja ku mulyango awo waasula nga tajja kutambula era bw'aba nga avaayo waggulu nga kabadde wansi nga kaveeru ava wansi nga kalinnya amadaala kuba ennyumba yalimu oggulu yali kalina n'akasanga mu gundi ng'olugendo aluleka tajja kutambula ajja kubeera awo era miitingi zonna buli kimu kyonna ajja kikolera awo bw'ajja kuvaayo essaawa nga 11 akwate akatebe ke yonna buno obutebe bwe buti buno obulinganga malaya takola ki naye buli obw'emiti obw'emivule katifuya ng'agenda atuula ali mu kompawundi ng'asoma amawulire. So okuva mu biseera ebyo byonna oli ayinza okukubuuza kuba otugambye olwadde eka nga tebakyakutegeera bakuyita muzimu kiki ekiddako?
ekyeddako akwati yeera wawo watuukira ewammwe era wano Makindye natuukira mu paaka bwe baabata ku City Square ntuuka mu paaka waliyo kyamanyi n'ekkubo gyodda okugamba nabuuza nga nina agalevu zena nsaakidde agalevu ne buli antunulangako ngadduka buddusi kuba yali akimanya nti nafuba buli muntu yena nga bantu banziruka buddusi tusabe natuula olwoyogera ku mwaka ki ogwo gwe babata 85 kakati mbeera mu paaka nga bantu banziruka buddusi nga tebaga kuneesembereza mbuuze mutawaanaki ne bannaabalala bwe baaliwo anti nze kati ku lwange engeri gye navaayo bwe twayawukana maye twalinganga ensanafu woziibwa nezikola ki saasaana buli omu we twateebwa yakwata buli omu yakwatanga lirye nakwata nga nserengeta mu paaka nkomewo Makindye kubanga naye nga gyenkomawo amaka gaasasika dda nga buli omu yakwata dda ki bagenda dda mu byalo era nga bakimanyi nti nakola ki era bwe namuleka n'olubuto saamanya nti mulese n'olubuto nasinga n'omwana wa myaka eki obusungu bwankwata kakati bwentuuka njogereko nekuli bwentuuka awaka we nali nsobola okutuukira ne bakubira maama wange yali akyali mulamu noga nti mwategeri nti batugambye nti maama wo omwana we bamulabyeko mu paaka yabavuma buvumu nayagala n'okubeeyambulira omutya amagufa omwana wange yafa dda mungamba biti kuba nti muno omuzeemu mutabani we tumulabyeko be bamu ku batu abateereddwa ebizira nti eri abasibe bateereddwa nti ye koye nti nsale magezi kyomulaba kati maama yali abeera Kibuli wamutajaazi kakati najja Makindye bwajja Makindye nali ndi wa mukwano gwange yali amaze okuntegeera nagamba kati neeraawo tujjeko enviiri ezo nezo engoye tuzingiza mu nnyumba nkuwa ebidagala okole ki onaabe tusalesale amagezi ogulireyo engoye kati weyansanga kati wantunuulira bwati maze okusalako enviiri n'ategeera n'akuba enduulu ekyalo kino nekikuŋŋaana ekyalo nekikuŋŋaanira wali ku siteegi wawalyanga obuduuka bwaffe natuukira awali ambusi n'akuba enduulu ekyalo nekikuŋŋaana kyonna abantu ne bakuŋŋaana abaali tebalina kuntegeera bategeera nti omusajja mubanaye tafanga era onavaawo nga ntaddewo ekibbo okuvaawo bankuŋŋanyiza ssente ezantwala okulaba ku nnaalongo wange mu kyalo kati ngenda okutuuka eri nsiŋŋaana omukyala alina omwana omukulu bajja okumbuuza ate omwana nti omukazi yazaala dda bamuzaalamu dda n'abaana kati bansanyukidde omuyi bwogenda kubusezaala toyala kati bajja okumbuuza nga ndi kaamu nina okuba nti era si waffe kati olemu atuula eri munaye kuleka ekkomera kati ono asembera okumbuuza ajja n'omwana omugamba nyama yange tuwanje munaye kuleka ekkomera nti wazaalayo ne bebi nambuuza nti wazaalayo ne bebi nti ono omwana wo mugamba nti wandeka n'olubuto lwa myezi egi ebiri ono omwana wo wange nti kwata omwana ali nga nti omukazi bamuzaalawo dde omwana asitula omwana ng'amumpa manya abaana abange tebabula ngenda okulaba nti mwana wange nga byonna olaba bibyo bwe nti ono mukama wange naye wano okuva mu paaka okutuuka e Makindye watambula oti banteeka mu motoka kati abaali bategeere nti ndi mulamu ate bankaayanira kwezeza takisi z'opaakingi ze erinnya mweno
bakasaba ntegera nti yenze siri muzimu buli kati yategeera kati era nomwe nagendere muluka nti kati twali muzeeyi ono temukijjuza nnyo si abantu 14 bateekamu 7 kati twali muzeeyi ono eka abo twali twamanya nti yafa dda Katonda amuzuukizza ne bandeeta ne banteekaawo. Kyewuunyisa nti Kampala wano wo 85 bizinesi zaali zitambula ate nga mu nsiko eyo bapirikapirika bagita bo baali ekyali ku baami abo baali ku bunkenke. Kakati ono omusajja wategeera nti batandise okumuyeekera yafungiza bakubira ebyokuzannya afungiza atya addukira e Sudan ajjayo abajaasi agattako n'ababe batandika okuyiga abantu abo. Memories kizolina ku lutalo ng'ovudde ku ebyo biki by'otayinza kwerabira mu lutalo ng'ovudde byesinza kwerabira mu bitundu ye military kubanga nalaba ebinene bisirabangako. Tuyinza kunywa omusolo gwa muntu, tuyinza kusula na mulambo ne bakeera ku makya ne bagamba omuntu afudde ono ne bamuyita ebimuli abadde mukwano gwo n'afa enjala ng'otunula bwoti nga tolina kyakumukolera enjala ate ekyaleeta omutawaana waliwo abaateebwa awo mu military baataayo abantu nga 5 kugamba oba omukulu yagamba ati abantu babate ensi etegere nti batadde abasirikale omanye okuta buskeleton obuntu noba nga buva mu military ne bakutukira mu kkubo nga basala ekkubo n'okutukira awo nabo nga bo bakoze eki babatadde omuntu okutambula bwatyo nga n'agwa n'ajjawo mulambo kati oli nannyini mulambo nafuna kacyansi akatwala omuntu we bw'aba amutegedde nti ye muntu we naye ate kiba kizibu nnyo omuntu w'enjala nga tumwetegereza nnyo nga tumumanyi oyinza akyuka. 86 nga bawamba wano waliwo 86 awo nali ndi muno mutamu yakomawo nenzire Makindi kyali kitya 86 Katonda yamanyi kubanga ekyali wano abasajja bafubutuka eno ekulw'entebe abawamba Makindi kulwe Masaka abava ku lw'entebe naye nga engoye zaabwe zebambala omukono ogumu bakola kati bano banyanga sayini zaabwe omukono ogumu guno tekuli era womutegeerera era abasinga obungi babakwatanga lwa sayini eno kati bakwata bukwasaawo nti tuli waffe ate nekirala abantu abaali bakava mu nsiko baali bafaanana bubi nnyo abasirikale nga gwe obubote olabika bulungi kakati nga bakwawula mangu okujjako nga kubali ab'omu nsiko nga munankole nga nawe oli munankole awalingawo enjawulo olulimi luno ne bagatta olulimi awo ekisinga obungi ekyabanguyira era ekyaleeta omutawaana bano abaali mu magye gano abanankole baayanguyibwa mangu okuyingira mu gali ate kitali ku ggwanga ddala omukyoli bwe yayingiranga eri basooka muteeka mu Emboozi ennaku 7 yamala okumuyigiriza amateeka gaabwe procedure yaabwe n'alyoka abeegattako. So wali muno nga Kampala wange ensibo okulangira kwonna waliwo era okugenda ekisembayo baali bagenda kututta ku palamenti
ku lunaku lwali Museveni ng'alaaya baali bategese ennyonyi oba yali eva Nakasongola oba Uganda City yali egenda kujja ekube Parliament. Kati ekyayamba engeri gye yali alina aba intelligence abangi kubanga omuntu yali ku Parliament. Omuntu yali ku Parliament kayona bwokka bwereere si bantu. Waliwo? Naliyo. Wagenda weerabireko? Nagenda neerabirako. Engeri gye mbonyeebonye ennyo. Nagenda neerabirako. Nga ndowooza naye nja kufuna ka chance. Ekyantwa. Nakitegedde dda. Nakufuna ka chance. Naye maama. Omukulu oyogereko naye. Olwo nga takyatuukikako. Tosobola kugamba bw'atambula mu makati wano eno n'abantu babakoze kiba mumwetoolodde. Ate bambi teyalina buzibu bw'atuuka ng'ali ku Palamenti awo nga bakyakola gavumenti. Omusajja omanyi mu caayi mwe yamunyweranga mu Tampeko nga n'ebinyeebwa oba babijjanga babano abaami nga ebinyeebwa n'empogola ku gasoosi nga boosi ogwo. Kaakati bajjanga bakamanda ne bayimirira eri boosi ng'ali ku binyeebwa akolaki ali mu kulya. Kaakati nali ndowooza nja kufuna ka chance nkole ki nzije era bwe yali nsunuddeko yali akola ki yali nzijukidde naye safuna ka chance ako. Ka chance nkafuna nga gundi amaze bamuwadde okuba nti yalabirira ebintu by'abantu bonna. Kisekka kati nagenda wa Kisekka ne munnyonnyola yegwe kale nja mugamba Kisekka wamulabangako ewaka awo mu biseera Kisekka oyo nabeerangako naye emirundi ng'esatu. Kaakati si yatambula bw'ati nagende nze kati ngatula namunnyonnyola kati namutwaliranga empapula. Kati waliwo oba baali bategeseebwa okuyamba abantu abafuna obuzibu nga bwamutwalirayo omuzeeyi n'asayiningako. Kati wasayiningako ne baleetera bakuwa olupapula olwo ne bakusindika bakuwa ebintu naye bw'abanga nga talukuwadde tebabikuwanga. Era watuuka ngeri muzeeyi empapula liwa ng'ota maaso nti so ekikyo kyali kitya? Kyange gundi Kisekka teyabimpa. Yatwalayo empapula? Kwaliko amabaati 20. Ge wali osabyewo? Gebampa. Gwe ate akubuulira ng'atulupa. Anti nabitegeera oluvannyuma kwaliko amabaati 20 n'obusawo bwa siminti 10 oba nabwo 2 n'emitwalo 2. Ekiseera ekyo kasente gaali kangi. Anti kati engeri gye nali nzijuzza ebintu byange binkwatako kati ate muzeeyi bwe yabisoma nga memori nekola ki nedda okusayiningira ebintu ebyo nesaabifuna. Osomola bisomole? Nsomola bisomole. Muzeeyi yampa tebyatuuka. Ngeri Kisekka nga ye yalabikanga ataliimu muzeeyi. Ati kati Kisekka yalina ebintu bingi. Yalina ebintu bingi kati ojja munenya yatuulanga ku ntuumo y'empapula nga zonna zaano zikolako. Kakati oba lwabulira omwo oba lwakola lutya sijja mugamba nti ebintu byange byebirya naye olwokuba nti yalina obuvunaanyizibwa kubanga nagendako mu woofiisi ye mweyatuulanga buno obutebe buno obwa poliisi obw'ebyuma n'akameeza nga bakolera gavumenti ssebo naye nga kuli ebipapula biyitirivu bino buli ddakiika baleeta. Kati sijja kugamba nti yabirya osanga bikola ki okuvula lwakola gundi lwa misprintingibwamu ebipapula esibu. Bwe tuva mu ntalo
Waddako ku nnyumba gye wakuumira na Muzeeyi? Nakomawoko. Waddayoko? Twaddayoko. Bwe tuddayoko munnange ye bwe baba batupakira ku mmotoka wano nga batukwata Abibu yeemulula n'adduka. Bwadduka ye teyatwalibwa mu militale. Kati nange bwe nva mu kkomera nzije wa Abibu anyumiza sitooli tutuulaga munange nagenda okulaba nga basimagiddemu katono neemulula nekola ki? Manyi kompawundi eyo eri bweti. Kakati bwe baatukwata ye engeri gye yali amanyidde kompawundi ye buli omu ng'ategeerawo. We yaserengeta bw'ati n'afuna kyansi ekola ki? N'abula. N'atagendayo n'ekasibo. So wamusangawo? Namusangawo ng'akyaliwo. We baakuba ebikompola? Yaliwo. Era ye ndowooza bwe yafuna kakyansi bamuwayo kasente. Awo simanyi. Kubanga yagenda ngenda kasero. Olwo yagenda ati omanyi kugamba kino njagala okimanye. Nsonyiwa kino saani kikugambye. Gavumenti yaffe efa nnyo ku Kabira. Efa nnyo ku Kabira? Bw'obanga toli Kabira waabwe tebakweyabiza. Kubanga nze natuukanga ekiseera nga tugenze ne Abibu. Nagenda akaseera nensigala wabweru. Wagenda wa? Nga tugenze nakaseera ero ogwo. Ng'agenza okulaba oba alinanga agenda kulaba Muzeeyi waani nga nze nsigala awo. N'agenda ayogera nti yagendanga kukimayo ebintu bikozesebwa waka. Ewa Janet nga gyali. Kati nga nze nsigala wabweru. Wabangayo ebituweereddwa bw'ajja asimaga nti ebyo bibyo bino byakukola waka. Bwekityo. Abibu yali Mwestana? Yali Munyarwanda. So bw'otyo otambula mu nsonga eyo twalizawo. Kati oli otya? Mbeera eri? Mbeera eri awo sikyala. Since then tolabanga ku Muzeeyi mbeera eri etya? Siddangayo kumulaba. Takyalabika. Tolina na lw'otandikira. Nalina muwala wange. Alina abakyala b'omu kikuubo. Yafuna chance. Yayogerako ne Museveni. Nemugamba muŋŋambirangako. Kati we munamubuuza naga nti yampadde omulimu ogw'okuŋŋaanya abaazirwanako bonna eruweero. Omuwala bamuyita n'abakyala. Ono gwe emyaka 2. Lubuto luwaleka. Naleka. So ganna abakyala mulamba. Naye kati naku yafunamu buzibuzibu. Yagenda n'akola society mu kikuubo awo. Abaana be yateekako okukola. Ne bagenda babba ssente z'abakirayanti. Kakati naaba nga yakoze eki? Bavunaana ye. Kakati ennaku aliira ku nsiko ali Luweero eyo. Gwe nasanga ng'azaaliddwa. Kati ali mu Luweero. Kati ali mu Luweero. Kati yabita anti ng'omanyi ebyobufuzi abalala bamuyambayambako. Naye kati engeri bano abamuwa ssente ze baagala ssente zaabwe. Alina okuzinonya. Ate Muzeeyi yamusuubiza omuwaayo ku ssente. Wamusuubizayo kumuwaayo ku ssente n'amulagira bamuwe ssente. N'amuwaayo ekitundu. N'amukaabira ebizibu bye n'abiwuliriza. Era mumanyi bulungi nnyo. Museveni amanyi muwala wange. Kati nga bamuwonda byoti yamumanyi. Olumu yamukuberako n'essimu ng'ali awo yeekanga bwekanzi. Kati yali amuwaddeyo ku ssente n'amusuubiza n'okumuyamba. Naye gye bituukira ensimbi baagamba bazimuwe zonna
bamuwako kitundu n'okutuusa olwaleero akyakaaba. Kitundu tekivanga era nga namukuwadde wano owulira wawugana. Mukuweeko owulira. So n'obanga oli awo kati okola kibuze? Kasi kyonna kyenkola ennaku zino. Nali nsuubira nali ndowooza tukola byalamu ttaka mpola mpola. Waliwo muzeeyi wange ali eyo, ali Mmende eyo. Kati nga tugezaako okunoonyanoonya amataka ge. Naye oganonyanga tewali ssente. Tewali kikola ki. Otegeeza ki okunoonya amataka ge? Anti omuntu kati kiringa kati oyinza okuba n'ekiwaanyi nga gati nga gw'oli awo. N'obeera n'ettaka lya jjajjaawo nga tomanyi gye liri. Nze ne ndinoonya. Kati okulitereeza tulikoleko. Likomewo gy'oli. Manya osangako abaalitwala abayitirivu, boona okulwana nabo, abamu osobola okulwana nabo, abamu tosobola kulwana nabo. Era obisanga nga ofiiriddemu obanga tolina maanyi. So by'olimu ebyo? Mbadde ndimu ebyo. Era kati kwe kulaba nti nafuna omukisa omukulu oyo. Sajenti Gita, musajja wa Museveni ne Sale. Naga nti nja kujja essebo okola nti akundeetedde essebo. So embeera eyo ki wali agadde singa osisinkanye President Museveni? Kiki wali agadde omugamba? Kyali agadde omugamba nga wayambye abantu abasinga obungi. Naffe abakadde olina esente z'abakadde eziteekawo ate kati tuzirabako. Naffe twandibadde tusaana tuyambibwe, kubanga singa amataka gonna bagatutwalako dda. Kati wano oliwo? Ndi mupangisa. Kati ewuwo? Ewange ekyaggwe. Naye era kati nayo tusobola kubeerayo nga tulina money power. Era olwo mbadde nga nina amaanyi ofuna n'otwalayo ne bagenda balimu olumonde. Naye kati ennaku nzikyalina maanyi wonna wazise. N'omukyala yaddeyo ewaabwe. Yakuta? Nti agenda okulaba nga embeera muzzabuza waki. Muzzabuza wansi. Abalwana abasinga badde abakyala babaddukadukako. Alaba oyogera walwana naye tolina kyolina kyekyo. So yembeera eyo tolina kyokulu. Sina kyenkola. So muzeeyi wali musabye kuyamba? Nanyamba mukama we, wanyamba. Naye wali musabye mugabe muzeeyi jjukira. Mujjukize. So President, ffe basajja bwewasanga mu nnyumba eya John Kazoola mukoddomo we, n'otusaba tuve mu nnyumba ennene tudde mu ntono. Era ennyumba eyo n'otwala obuvunaanyizibwa. Ffe twali tukuuma ennyumba eyo. Nze ne munnange Abibu yafa, nze ne nsigalawo. Naye ne famire ye nze mbadde njirabira, naye nange mukati sikyalina buyambi bwonna. Twasaasaananga ensanafu. Naye singa mukama wange otujjukira abasajja be wasanga ewaka mu nnyumba ng'ojja Makindi. Yeffe nze omu ku bo bampita Ssabalongo. Omusajja yakwetikiranga akatebe n'okatwala mu kompawundi y'eggombolola n'otuulako n'osoma amawulire. Ye nze mukama wange. Era nze nagulanga amawulire. Nze nasiimulanga ennyumba y'obuwesula. Twaleetanga amata okuva wansi ku madirisa. Nze omu ku bo mukama wange yaliwo nga bakoledde ambusi. Wali ova waggulu eri nga bagala okukwatira ali ku American Embassy. Abaami abo n'owatebuka ne bajjukira nti ogenze ne balyoka bakwata abasirikale abaali bakuteze bakukwate ne babasiba ne babatwala ne bateeka mu military. Era mukama wange bw'omala okuva mu maka ago ng'omaze okugenda mu nsiko, ffe abaasigalawo ekiyumba baakirumba
ne bagikuba yonna ne bagikuba ebinanka ebikompola byonna era ffe bamu abasangibwa bakawunawo batutwala mu military ne batubuuza nga batubuuza gwe mukama wange naye nga naffe tetumanyi kkubo ly'okutte era okkakkana nze kennyini namala emyezi 9 mu barracks era gye banzija ne bantwala mu military ne bantwala e Luzira ne nvaayo nga maze emyaka 3 lutwa eyatuta. Nsaba mukama wange onzijukire nange nsobole okuyambibwa. Essimu yange eri namba Walidi ya 6 29 236 ya Walidi 070 6 29 20 36. Eri mu Salongo Kiwanuka Francis. Bw'anoonya essomero erinaateekateeka omwana wo mu magezi n'okutya Mukama, Agape Christian Secondary School ekyungu Mukono gy'oba omutwala. Ssomero lya one A-level eri abawala n'abalenzi era nga lisomesa arts ne sciences. Lyawandiisibwa Ministry y'ebyenjigiriza era nga lirina ne UNEB Center number. Science ne computer laboratory zijjudde ebikozesebwa era nga balina ebyemikono saako eby'obulimi n'obulunzi. Endabirira y'abaana nnungi n'ebyokwerinda biri gguluggulu. Anti-security cameras weeziri ku ssomero. Bafa ku bitone by'abaana okuyita mu kuyimba n'ebyemizannyo. Balina bursaries okuva mu America ne mu Bwakabaka bwa Buganda. Agape Christian Secondary School basanga ekyungu Mukono okyamira ku Bank of Africa kilomita 1.5 ng'otuuse. Bakubire ku noti 771 214 592 oba noti 754 552 498. Agape Christian Secondary School, trust in divine providence. Christian school, that school.